Mati ntokonkona. Mami sanze wakwe nenyingira buyingiza. Naye Mati. Kwegamba gwa maka wagafuulira ddala gago. Koyagalira wooyingirira. Mami ebyo noyogera byaki? Ate munnange bwoba tokonkonye. Ogamba otya? Yetuli mami. Naye lekera okumbuuzanga ebibuuzo nga kkubidde essimu. Ani mami nkubuuza ebibuuzo okusinza ebintu byewaŋŋambye. Ompise ndese mbiri ate nga ŋŋambye yote tugenda kukola. Tinga ate kyo kyempisa speed. Wabaawo ebigwa bitalaze. Ate biki? Ate Bob tafuuse Bob. Bob amazeeko emirembe. Buli kyenkola takyagala. Buli kyemuwa kyonoona bwonoonyi. Muwadde emmere agiyiye. Mbusibala tugende tuzanye mugambo kwe bakatakkiriza abanje omuntu omu nakatudde ne ngamba nedda. Konze kankukubira ojje. Bw'oba okyajjukira mu bannakatudde. Nkeere enkya nteeka amafuta mu mmotoka. Ogendeyo omwetondere omugamba akomewo wano. Mami. Sisobola Bob. Kyoganze ngende netonde nakatudde ate nga sinze nagoba nakatudde gola kiba kijja. Gw'olina okwetondera nakatudde. Si gwe wamugobya. Si gwe wamugobya. Nemba nze namugobya. Nate gw'olina omwetondera. Omuwala yayogera kaati ng'owulira n'agamba nti gwe omulagidde okubega emmere. Kitegeeza gwe wamuleetera okugobwa ku mulimu. Kati ngenda kuteera amafuta mu mmotoka ogenda omwetondera akomewo. Nze Bob simusobola. Mami, okujjawo nga gwe omwetondedde neŋŋera ne mugamba mami akwetondedde komawo okole nga gwe weetonze naye nga sinze. Ba sinze namugoba. Martin kyoyogedde okiwulidde. Ekigambo kyoyogedde okiwulidde. Nze Mega. Bw'oba ondaba nsobola okwetondera omukozi. Mukwano. Oli omukozi gwe mukozi munne gw'ayina okumwetondera. Ekisooka kya byonna gwe wamugobya. Mami, wagenda omugoba nga tomanyi mugaso gwe. Nga nafuba okwegayirira naye nga gwe tompulira. Nenkwegayirira n'ogaana. Mukwano siri mu kkooti tompozesa. Tompozesa Martin. Fudieri. Onjagaza ki Fudieri? Nga bwaweddeko ddobwa wano nanyuse dda Fudieri. Msobeni mbadde nkwagalamuko kwogeramuko naawe. Obadde ogamba ki? Mukama wange si kizibu nnyo wasibyo tesewo. Ndi bulungi ogamba ki? Kati obuzibu bwennyinamu bwa wano ku mulimu. Buzibu buli wano ku mulimu ebikozesebwa sirina. Ng'olweyo ekiti kya squeezer kyamenyeka kati ngatira kigattirire sabuno no w'amazzi yaggwawo nga omanye abakiga tuba twagala emirimu gyaffe serious waliwo ngenda kulaba nga obuyonjo nga abantu tibatukudde n'ingamba kanyinyitizeewo nkwata ebitano ningula wali kasabuni k'obuwunga kano nga bw'okamanyi nindanga olunaku lutambudde kati nga mbadde nsaba ebintu ebyo tubikoleko. Fudieri, ndaba engeri gy'oyogeramu ebintu tebiweddewo leero kitegeeza byaggwawo ennaku nga 3-5 emabega. Ate nga nakubuulira enkola entuufu gy'olina ofunamu ebintu ebyo. Lwaki togenda wansi eri ku famasi n'olaba oyo omukyala? Mukama wange wetudda ku nsonga eyo nti okukkirira wansi nga bw'omanyi ffe abakiga tumanyi ebintu byakwegayirira bane oli mukazi yeepanka oli mukazi yeewulira nga omanyi abana abaganda beeraga otuuka bw'olina omugamba kino oba tonamalawo n'akubuukira n'asooka kugamba alina oluzungu lwayogera n'akukanga ate nze omanyi oluzungu lunsumbuwa eri namugamba nti mangambye kino ne kino okikola n'angamba nze sirina buzibu era bw'oba obyagala nga wali yagambye ojja kuddayo okole ki abikuwe nange ningamba kanjiri nga nkozesa mpolampola osanga just abadde asaaga. Kituufu kubanga era emabegakaawo nali njogera ne musawo Nansi nanga ekizibu kyo Fudieri kya lulimi nti oluzungu totegeera ate naye oluganda lumukaluubirira. Ate nga bw'omanyi nze saaso mu luzungu lunsumbuwa n'oluganda lunsumbuwa kati ate nkwata oluzungu ngateeka oluganda lumbonyabonya n'oluzungu lumbonyabonya kati twala ti ddala abandese waabo mu bbanga. Kati kye tugenda okukola buli kintu ndowooza kiba ne solution. Ogenda kukolayo ka budget akatonotono ompandiikira ebintu ebyo tulabe nkuwe ssente obigule. Kola ekintu kimukeera wano nkuteera amafuta mu mmotoka ogenda onoonye nakatudde akomewo. Ati mami nze okugenda we yali abeera nga takyabeerawo ate jjukira abeera wala Ismail Laakayi. Onoteeka amafuta paka Laakayi anaaba yadda. Ate nga lwaki si gye twamunona bwe twagateekamu luli tegaagendamu.
ate naye kyatunza okusinga nga yafuna omulimu era agufuna kati nga yakagenda tomanya Matini ng'oyogera ebigambo bingi gwe nakatudde tugambe nti omumanyi omukazi yali wano ng'alajana n'agamba talina gy'akudda kitegeeza talina na waayinza kusaba mulimu walala yali amanyi wano wokka ffe twamunona ne Masaka genda e Rakai ono ne nakatudde kyemmanyi gy'ali amafuta nze ngenda okugagula emmotoka yange lwaki olemesa mami ate n'ekirala bw'aba teyalina transport yamutwala ogamba otya nti yatuuka e Rakai saamumuwa simanyi mbadde nze ndowooza bulowooza lwaki oyogera by'otamanyi nze gwolaba wano ndi mukoowu Bobu yankooyezza dda saagala bintu binkalubirira nakummalako mirembe genda weetondera omukazi omukomyewo wano gwe amuleetedde okuva ku mulimu kyembadde nteese kya mami lwaki twajja nakatuli tetusafunayo mukozi mulala gw'olinayo gw'omanyi bwoba omulina muleete nze kyenjagala Bobu afune amulabirira kuba nze simusobola ate ne Bobu yennyini ayagala nakatudde gwalemeddeko ate ekyawe nsinga nakatudde ewaabwe n'agaana okujja nkola ntya mukwate bukwasirwa mpaka omuteeke mu mmotoka kiki kitaliiwo ayinza okuba tekyayagala kukola wano mati nitonkooya toneetonza ekyo si kiddamu kwata ekkubo ogende omuleete yagendayo njogere naye bw'anakkiriza nga muleeta ne bw'aba takkiriza mukwatirwa mpaka omuteeke mu mmotoka omukomyewo nze Bobu simusobola byenkugamba tobitegeera onoosobola okusigala wano n'olabirira Bobu kale mami njagenda munone nendeetayo ku kyokunywa neba naye mati kati kwegamba osabanga nnyinimu ne katongole kyatakola kankireete ate munainaakolaki pusi ka budget ke kaliwako ko nga sikategedde oluzuna loluntawanya budget wandiika ogaye nti sabuni tewali lweyo bikinga buli kyowandiika osaako ne sente zaakyo omala ogatterumu tumanye tukuwa sente mmeka awo nno nkufunye musawo kati kyetugenda okola ekyo nkisobola era osobola ekyo kiba kisoboka osobola kumpa sente ninyana nimbigula nimpandika nga wembikuze mu butuufu bwabyo osooka kukola budget gwe buuza kino kyammeka oluvannyuma tukuwe sente ndowooza nkutadde ojja kanteera wansi wali ku reception bw'onooba tondabye okawa oyo omuwala n'omugamba nti okampeera Dr. Ben nze mbaleebalemu sente bazikuwa ogenda obigule kale mukama wange tujja bigula enkya ndowooza kyekyo nkutadde era kyekyo neyanzinge kali sebo naye musawo n'ekirala tembadde nsaba nti musobola kunfunayo akasente mu mwezi gw'omu maaso Fudie omwezi gwakatandika guli gubadde guggwako twakuwa sente tewazifuna musawo sente nazifuna naye nawe nga bw'omanyi obuzibu nagenda ninfunamu obuzibu wano nagenda nga omanyi wakafuna kasaara oli mu masanyu kwata kino kwata kiri akasente ninkateeka mu ovolo muno wenakateeka mu ovolo ninteeka wali ku musumaali ninkola ki ninzire waka mbana akatuke wakani ngamba ngwe sente ate nazerabidde mu ovolo ngenda kukomawo kumukonde kumudwala mu store wetu tereka nga kasente tikaliimu kati ndi mwavu nga bw'okimanyi nga walaba era bwe buno bw'ebigere bino byola ndi mwavu musawo naye ku sente za leero eza Uganda okyasobola olagajjalira sente bw'otyo Fudieri tolina kulagajjala kitegeera mukama wange ekyo kyewakola si kituufu nnyo ate sirina wensobola kuyamba kubanga kamera zaffe mu store eyo waggulu teri kamera naalibadde mmanya nti oba gundi yazitwala ate nga wano abantu bangi abalwadde abajja obbajjanjaba tolina gw'otandikirako kugamba nti gundi oba gundi yeyatutte sente mukama wange naye kale kasita nkitegedde tujja kulaba sooka ogenda okoleka budget tujja kwogera enkya naye abana mu baganda kyaga gwe toli muganda kubanga oli mwangu omutima olina gwakisa ebyo bintu byobikola mu butuufu bwabyo olinga mu kiga Fudieri tompaniriza nze siri mu kiga genda okole emirimu Akasatiro Basatira